Okay, butera bina josinzo kubanga tota kusema official subscribing ku Mukutu BDS FM na kutukwaliza ina josinzo kubanga ate otraba. Nina kati baba kuitaba kya. Kenneth Mugabe. Kenneth Mugabe linyanya. Takati nedda kwanza kakati mbadenge na kuna wengine kutumia reka. Muyimbi Kenneth Mugabe kwa star uche ya music. Nze njita Afro Soul Moyo Mufirika. So far 2020 elietya quarantine curfew basically kweya kubanga nze kati nganze engeri gyeyambisiza mu nali tegesebwa nalina performances awo bagambye nti nalina performances nga nnya ne leero Sunday mbadde nayo blankets and wine badde kubeera yaleero so kati awo wenaviddemu nga somusoka basically. Any lessons mweno pembera? Well, lessons nyingi naye nganze zange is kwetunula ku muntu basically sinti gamba nti ate tuli yes oba bwebuli kubanga era ne quarantine nekisinga no abatazani COVID-19 abatazani still oba bwali baddewo naye just kwetunula ku muntu kweddako otherwise still ajja kugenda agendera osigale mu baddewo. So, chicho izemu, chicho weterezeza otya. Weyambye otya ng'omuntu. Yaba kuli nani yes, tuna babira wala naye bayambye otya. Yes. So kakati singa bagamba nti enkya quarantine yavuddewo kiwandaga okutandika. Mbera ngenda kutaba nyimba. Kubanga mpandise nyimba ziwerako. Mbera ntangira mu studio. Ntaka basically ntegese album number. For now, whatever is the course of the mwaka? Not even that. 2nd June, we were doing a concert here in Serena. Well, as I was in the Simone, then you know, program the booking committee ya Serena. So that to love what we do now. What was the payment for you? I had booked the date. Yes, I had booked the date already. Sitting your Yamasai. Just never sit to Zina, but we had to go and try not stopping up. We are trying to get up time Sikulanga. Then at our COVID-19. We had Jaya to Gamba. So to Kanem. Maybe Chatu Yama Fava, which is a dollar. Yes, so very good. Ngomuvubuka programu kutaka life yo tambula tolako lutambula lati bakumeta paka kaunge ngalo wali kutambula kwa amani nzokuka niteka ko data ningenda ku mutimbagano nenje byenje nakulage simu yange mulimo ebintu bingi bade ndikulaba katwana kuliko kino gita segera kuno simu babula kano and this basically not that guitar so kati ndimo kuongera kuiga guitar ndimo kuongera kutereza dobozi lyange sinna bakonna kusenga dobozi chaye nange chatambula ndamuzi kiga ebintu ebyenjawulo kubonje ku music just kweyongera ko ng'omuntu nesala tusaba ne Bible tusoma abantu abakola okugamba okusemba basically olina okwetegeka nga tewali opportunity so that opportunity wejja ekusanga wetegese twenza Mugabi kale kakwagalize okay kyakabi